taata w'abaana yagaana okumpoowa. Buli lwe mugamba awoza siina busobozi, nkole ntya. Oyo si taata w'abaana. Oyo si taata w'abaana n'akatono. Era tukyogeranga. Taata w'abaana ye yawoowa, atawoowangako taliba. Ekyo kimu ekyokubiri gw'oliko obuzibu. Kasita wakkiriza okusambira ttiimu nti balina kusayininga n'obyonoona. Era gw'okyasibya okuwoowebwa. Kwegamba nze siddamu kusambira kiraabu eyo, nzizeeyo waffe. Tuli fenna? Abakyala abasinga bebavaako obuzibu bwonna. Bwegamba nti emijoozi gya ttiimu giigyo byonna nze ŋŋenze bwe bunoomagala nsambire ttiimu mala kujja kusalinga ne maneja nzizeeyo kujja kulaba. Kati abamwegati ate twazimba akayumba ate nkalekewo ayinza osayininga omuzannyo omulala asayininge. Kasita weetereze waani wa Allah. Eyo ensobi yonna abakyala ebakyasinza ogireeta. Kiraabu yonna bwegamba nti omuzannyo ono tumwetaaze tayinza wadde okwambala omujoozi nga tannasayininga. Kisoboka? Fayini gye babakuba yakumi. Naye kiraabu ekulaze nti eyagala kutwala ogisambira omupiira ate tandisa okusamba ate bannakusayininga olwo byonoona. Tuli fenna? Ensonga omukyala yalina ogiyimiriramu. Ogende nti onjagala nti tugende wamuze kyanti gati gwegenda bwendifuna bwentwala eri bwenditwala nsina gyendaga naye kasita kkiriza. Katolaba nti amugende nti bulwamugana ga tewali sente gwevaawo ogende eko ojja kulaba nga azifuna. Ogende nti siddaawo tojja na kunyanja zivudde. Abaganda bagamba nti ez'omusibe zikola ki? Zirabika. Olaba famire nga bagala emitwalo 5 nga 5 teziriiwo tewaliira kali batekeyo omutabani olabe. Ez'omusibe zirabika. Wegamba nti nze ŋŋenze kyanti ennyumba yange n'ebintu byange gw'osingira ebintu ebbeeyi batwale. Akayumba kange amanyi gange batwale ne shaitan. Ezo shaitan kasobera mu bufumu nga toli mu wowe oli mu kingdom ya shaitan okolayo ki? Vaawo ddeyo eka ngezi siddayo paka nakuwa kukoze eki. Ekyo bw'okinywererako Allah ajja kusasula ekirungi. Wadde okusooka determination eyo nzibu kuba kumira nsanafu kubanga ensanafu kitonde si kyangu kirina ebyokulwanyisa bikalabula olukalabula biri eri bwebiti naye goga nti ngenda kugimira olaba niweba yafa temirika. Ensanafu nga nfu nga sinnamu kubanga ennamu etosobola gimira naye enfu ereka ekalabudde kubanga obutonde bwayo yatondebwa nkuliko agaki agantu agakalabula naye malirira. Nze abaana abobuwala banneewunzi agenda nawoza ennyumba Allah asobola okuwa ennyumba endala nga onasuzamu na bukoko. Bwe gyoyitamu ennyumba yange gyamaanyi gange asobola okuwa endala nga temanyi ekyo nga singa oba okyagiina nga nti munateekamu obukoko bwange bwenaalyanga ate si zakutunda zakulyako waka. Kati oyo waba okyamwine otyaki n'ennyumba. Tulabye ku bantu n'amalirira n'ava mu bintu ebyo Allah n'agenda mu bulamu nga buli yali mukomera n'amu bulamu bulungi nga buli yali mukomera. Abamu ffe twesiba mu makomera. Kati nno okuwa okula eddakiika mmeka teziwera na 10 okuwa omukyala eddakiika teziwera 10. Obuzibu bwe buli kwewanika bitulaba ku TV. Omukolo guva kuno neeri naye gwayagala ebyo biveeko. Ezo sente tozirina kwewanika. Guno gwalabye ku TV gwayagala kola okujja mu nsawo yaffe katono bwe kati kamana. Ate nabbi yagamba nti aba mu nisaa baraka aisaruha muuna. Abakyala bakyasinze okufumba omukolo guba mutonotono bwe guti baba bafumba nnyo.
a'zamu nisa'u baraka abakyala kyasina okweyamimikisa mufumbi nabeera nebba omukolo kaba katono naye gye gisula ebidaala egyo eduniya yonna ekyawo nekisanyalala emmotoka zazenga 300 mu wiiki 2 ngaomulaba ku kyalo yavaayo dda mu nnaku 3 nga banonya omugole omukyala tebamulaba yabuze waliwo ngwe naliko nasima amahale miliyoni 8 amahale naye nga omukolo gwokagwoka guzitowa naga nti ate nga tebazikamiza yazisabira awo ekyanewuusa naga nti nga tebazirese sibabwa nga bazirina naye nga sibetefutefu nebekibera enziwera 5 naga nti mbagambye nga teziweze 8 sibabwa nebakubako obusimu abagaga banemikalo gyabwe empeesayo miliyoni 5 awo wezirya nebakuŋŋanya ku bupiki buboda buzomba nezingira 7 naga nebanaye temutegala kuganda nzinabigedde kigambe njagala amahale miliyoni 8 nga teziweze kyokka nze nali ngenda okuwa omukolo negukeerewa ngaomugaga gazigenda kuwera lindamu neziwera naye zigenda okuwera saawa 4 enkeera ngaomuwala ali ku nnyonyi egenda mu Amerika omugole omukyala kumbe babali bamutwala bamugamba nti bwetuwa 8 oba oli omaze okuyingira kati naye zeyasaba zennyini olwazibweza wano baziga mukwaza amahale oba yayitanya olaga zimudduse eyo ng'ali ku nnyonyi yagenda wa nenje buli eno tabangayo twanali mbamanyi n'omulenzi awasa mumanyi famire tuliranenganye bwetu naye nga essente yali wali ku mukolo guli mukama wange Allahu akbar nazaala bamuwadde moroka sezaala bamuwadde moroka omukyala yenyini bamuwadde moroka ebyo byaboboka kale ate balikwasombola eduniya y'ebintu nebakikula nebayiwa yafumba sawa busaawa siyeweza lunaku mu bufumbo yafumbayo hours nasika mu maaso nga bwe mwogera ennaku zino nasika wa a'zamu nisa'u baraka kakati abakyala ali awo tebampuwanga bwe mugamba mpowa aganye gwoganye omukyala gwekennyini bona omugamba eŋŋamba etegeeze kyajja kuwowa era ngeri eyo gukwatamu obugoye bwo na bwana bwaffe tugende bwoliddamu amagezi sebo ndijja nenkufumbira nenze ngenze ajja kujja kati abamu bagaa nti ayinza okufunamu omulala natwala agende n'oyo agende ne shaitaani zinne kubanga shaitaani bwebaba nga asogera n'omukyala nga tebabawoye aba shaitaani bwanaafuna omulala nga tamuwoya muleetaawo alinonye shaitaani ginne babeere ne shaitaani nze siri shaitaani na seeka singamba n'omukyala nga si musiraamu namukolako ddaawa asiramuke n'agaana wabula nze gwe njagala nensigala nga nsaala obusiraamu bunnamula butya mubyolina okusooka okumanya si buli kyetwagala tukifuna ne sente ozaagala si bwe guli kati ogenda kola sente fenna batudde wano tuzikola ki naye tuzifuna kati genda mu banka oyimire bagende nti mumpe kutya ya sente zinzaagala oyo kyebagenda okukola nze zinjagala kutya ya sente mugipakingi mugiteekiwa bingi byetwagalana natakola ki natabito gwe byoyagala eddiini sooka otunulira eddiini ekukkiriza teddiini tenzikiriza mu byonna byonna kyolina okugamba nze kyenjagala eddiini kyegamba bwekigano tolina kukyagala bamukuganyi nebuuza muze gwenjagala eyo shaitaani ekulimbalimba bingi nnyo byoyagala tonnabifuna era ojjatuuka n'okufa nga tokoze eki wetusula si bwetwagala ennyumba zetusulamu si zetwagala piki eyo gyovuga gyoyagala bagambye
era zirabanga zikwita kati eri nyenjagala eri niwe tulira tuli basanyufu nze gwenjagala Allah mukugana tambula na bya Allah era ojja kufuna emirembe mukozeko ddawa aganye tomukaka ate oyo musanyufu singa mulaba muwayo n'akasente kubanga mupakusa ayingire mu byatategedde eddiini si yakupakuka kugwa muli gwe enakutegerwa na bwongo negenda ku mutima nayingira nga agisimirwaki lwa mutima so simvu omusajja manyi kati omusajja musiramu naye kansiramuke mukazi gwe nafunye musiramu naye kansiramuke asiramuse lwa lufumbo lwa mukwano era tebirina makulu bigenda kuyiika okukyusa eddiini olw'omukwano ate omukwano gulinga kimuli nakumeka nga tekinakabe ngono tuke waka nakuntono nyo nga gugwawo ebyadita mu ddiini yali mukazi ate musajja ate naye tabiriiko nga naye agikusuulira ngadda mu bibi osanga ate omukyala wa kyaki ate omwami wa muziriti omukwano teguwangala tegusoboka tekisoboka mukwano okuwangala tekiriyo ekisa kyekiwangala naye omukwano tegusobola kubanga byemutandikirako okukola nga mutuuse waka byebikukendeeza gusobola okusigalayo waggulu nga temunabutandika naye kasita mubitandikako webiti nekutandika okusalika ate ogumu gusalikira ku supiidi nga musenyaze okuvaako negugwawo berandirebe kati yasira musolo omukwano guweddewo amakulu n'eddiini enkoze eki oyo osiramu temukukkiriza era ebyo byowooza munze gwenjagala naye ensaala obusiraamu tebukukkiriza kukola ekyo na